olulimi luno kintu kikulu eri abantu nga balina olulimi olubi. Omuwala oyo alabika alina maama Chati. Alina maama Chati ate Chati agategereka. Olya sente zo okuzimuwa zo sente yazisaba Benita. Yasaba obuyambi. Yayita zisabye. Naye abantu ne bavaayo kinoomu. Emeza nava yamuyambe ng'omuntu. Okay. Kakati Chati. Omusango mugulese mu kooti. Ngenda kubyaba. Ennyonda eriwa. Ofuna bulungi. Kakati ze kyebadde ndowooza. Nammere talina honorable Nammere talina musango gwonna gwe yakola kuvaayo. Kubanga Nammere muwagizi wa NRM ogutali musango be yalaba omuwagizi wa NRM nga bamutulugunya ne basalawo bafeeyo bakole batya bayambe. Awo Nammere sirowooza nti yinawo omusango gwonna gwe yakola naye n'omukyala gwe baawa obukadde obutaano ayinamu amalala ayinamu amalala n'okwogera obubi era nze ono gwe nasuubiza essimu ngenda kugimulaga nenyinza obutagimuwa singa bana amachati enjogera kikulu nnyo oli wavaayo bakutte millions 5 bazikuwadde ofuna bulungi kati yakuwadde millions 5 gufuuka gutya omusango kubanga nze kenyini nze neetemye nze nkugambye ngenda kukuwa millions 3 ngenda kuwa omutwalo gwa dola naye ebigambo byo ofuna bulungi byoyogedde n'endala nga tusaanidde kuzikuwa ogwo guba musango kubanga nkubulira okwogera kuno akamwa kano kintu kikulu enjogera kikulu enjogera esobola okukulemesa ekintu oba okufunisa ekintu okwogera kuno kikulu nnyo akamwa kano okwogera walabeko omuntu nze waliwo omuntu yansabako ku kasente era nange nenzisikayo ng'asaba busabi n'agamba muzeeyi ndi wano ndi bubi mpaayoko ku kasente nenkwata millions nenkwata emitwalo 10 nengimuweereza mu kifo ky'okunkubira okuneebaza manyi kyeyagamba yaddamu kunkubira simu n'agamba nti nga tutaddeeko zijjako bannange wazisikayo nakubye essimu nenkubira mutabani wange nti bagisikayo batya era nensikayo nemubulokinga nemugamba bwoliyiga empisa oliddamu n'okusimu bannange enjogera kintu kikulu kaakati essaawa zino zekankubulire agamalooboozi saagawulira naye baabanga ate ono yavuye naga agenda kuba omutwalo gwa dola kubanga Nammere alina obusobozi obusobola okulobingira omuwagizi wa NRM ofuna bulungi omutwalo gwa dola ofuna bulungi ekisoboka nabaaba nga tazisobola alina obusobozi obuzifuna ofuna bulungi oyo omuwala yali apromotinga manyi abantu ba NRM babolaba baagala nnyo abawagizi baabwe naddala bwobanga oyagala pulezidenti waabwe ogutali musango era n'abebibiina ebirala baali badde bafuna ekyokulabirako ofuna bulungi ne bakwata amalevu nga wa NUP ne muyiwawo omubiri ofuna bulungi ne bakwata Sky Soldier nga wa DPP ne muyiwawo omubiri ne mulabirira abaana ne mukola ki ekyo kibayita love kati aba NRM Nammere baba yavaayo n'agamba tugende omutwalo gwa dola sirowooza muntu kwogera mutwalo gwa dola n'otaguwaayo walina okubaawo ebigambo ebyayogerwa Nammere n'anyiiga ati omuwala agamba mbwezo audio zaali za dda kati goba ozifuna mba nyina bukakafu kiti za dda ofuna bulungi kati n'omuwala ono gwabbako essimu mu shoya kingisa nakwatibwako abite kisinza okugaba kintu kyange ate sigaba nti nnonya linnya ofuna bulungi sigaba nti nnonya linnya nti nyina kyembala naye nyamba ku lwa Katonda wange waayitawo ennaku 2 nomulaba ng'akola live body language yayo ngeringa egamba yansuubiza essimu tanaba kugimpa ayinza obutagimpa kinze kinafuna ofuna bulungi ng'alinga yemulugunya kakati nze essaawa zino bwe nvayo ne ngamba nakuwa essimu era nze nkisazizaamu ekyobutagikuwa omuba ogenda kunkola ki era mbaaki kakati Nammere baaba nga yasikayo 5 onalaba Nammere yali mutuufu zinange nzisikayo nze 10 nalisika kasi toba nga tolina mpisa empisa kino kintu kikulu katono nnyo amala okuva ku musango gwa Nammere alitudde ku kirala baaba nga omuwala yakozesa ebigambo ebitali birungi eri honorable minister Nammere zinange ne bembeera nti nzikola ki ofuna bulungi kakati mbo baataalizimuwadde yali badde ki ofuna bulungi kakati gwe omusango ngusaze bwe nti omuwala enjogera teyali nnungi yamulemesa okufuna omutwalo gwa dola ofuna bulungi wadde nga baaguma majja kubeerawo ne Nammere abeerewo ofuna bulungi generation yagambye agamuwadde 5 kakati gwe bintu oba tobibala Nammere yali muwadde 5 ne generation n'amuwa 5 teziba 10
Anje nation era mu 5 nga zise zizzeeyo. Ziriwa? Zine 5 za honorable Nameza zinasoka. Obo bali mukwakulizo ki? Kati generation mukulabako. Generation yabalaki. Wawulo no. Kakati gobo otunulira Nammere nani ono mwala yani? Benita. Kakati Nammere ono Benita mbu okubeera bombi mbu Nammere abadde afuna ki? Mbu kakati baabawula Nammere afudde. Ogwo musango ngenda kuva mu kooti nga ngamba Nammere talina musango gonna gwe yakola yali mutuufu okusikayo ssente gomanya abantu abagala millions 5 oyo generation ssente Nammere zeragenda okumuwa generation azimuwe omusango bwe ngutyo bengusaze olina okubeera n'empisa Nammere afunye ebitundu 9 ku 10 9 ku 10 era ogwo omusango bwe tubengusaze Benita bamutani Benita agenda oyiye omulimu awalala funa bulungi awo siwe bakuzaalira nabo abazungu badingidde kati ogenda otane bana abadonga abawogana mwina okukola research abazungu tebakola research tebakola research waliwo n'omulala gwe bakomyawo gwe bayita Robert omunene tebajja mukomyawo omugezi naawe nandi bajja kizuula omanye omutima omubi gutomera buli lwokola ekintu ng'okikola mu mutima omubi kimaliriza nekikutomera bagenda kukitegeera nti abo ababeeyita abawagizi ba NUP si be bakatonda b'ensi eno ofuna bulungi kati bazze ne bawogana mu baboole ewavinka abantu bagenze tebabaddeyo bebo abantu bebe yafunye ofuna bulungi si buli alina okugenda erugogomba alina okujjuzaawo buli muntu alina abawagizi be kakati ogwo omusango gwa Benita ngujje mu ddiiro Nammere awangudde ebitundu 9 ku 10 generation bagabanye 10%. 10% generation ne Benita Bagabanye 10 ofuna bulungi kakati omwogezi wa Loigi Palaso essira lyali badde okola kubanga namuteekako obukwakulizo ansindikira abantu abawagizi be bankubira amasimu tuteekere Palaso kubanga nze nzekka mu Uganda akwata ejjinya n'endinyiga neduvaamu amazzi ofuna bulungi ekyo Mukama badde akyakimpadde era kino badde nkitambuza bulungi kakati abawagizi ba King of the West King of the East yerwa Saka free boss East Africa baje yali ategeeza na King of the East. King of the East King kitegeeza ki si Kabaka. obwakabaka bwa Palaso buli luddawa East yerwa yali ategeeza Busoga yali ategeeza East Africa Yagifuna ng'ava bweru nga yayita King of the East. Yayagala kuba East Africa. naye weewalanga nnyo okwetuuma eŋŋombo n'otagikola ki n'otagibeerako kalinga bolaba kibanda yali alien skin yayita kibanda olina okukola ebintu ebikulaga nti oli ki otuuka ekiseera nga ofuuse kabanda kiba kyabulabe bwe weeyita kibanda olina okukola ebintu ebiraga obwa kibanda naye bw'otandika okukola ebintu ng'ate ofuuse kabanda ekyo kintu kiba kyabulabe nnyo yani afuuka kabanda alien skin akyali kibanda King of the East. nebuuza kuba nze oli mwinako DNA kyembuuza alien skin akyali kibanda oba kabanda oba omwoki w'amaani tetumanyidde naddala oba kabaata bomba yamanya ye kenina tubuuza kakati ono yeeyita King manyi erinnya eri amannya ago simangu kweyita Palaso yeeyita King of the East ategeeza ki saidi zeri jinja gyera ategeeza ate atali Musoga bamuzaala eri Mityana anti East nene etwala Budambuli ngamba ebifo by'omu East yogera ebifo by'omu East Ebudama Nololo Busia ye kabaka waayo kakati twabadde tukyali omanyi okwetuumatuma ebintu si birungi kati twabadde tuli awo neyeetuuma omwogezi wa Lweyigi kagambye nga Lweyiga asirise nnyo tabanga Abitix yamulumye naye ani yakugamba nti Lweyigi muntu akwogera yogera Lweyigi music we yayogera bwana Palaso nakugambye bemba ngenda kuteekateeka njagala ensonga naziteeka nazirisitinga wansi
olina okumpa millions 5. Palaso bw'oba oyagala nkuteeketeeke ate si kuteekateeka nkirowoozaako bulowooza oba naakikola bwe mba nga naakikola nga naalowooza ku kuteekerateekera Palaso concert okukirowoozako ne ngamba kale tutuule alina okusooka n'akwata millions 5 n'aziteeka ku account nazikuwa anti osobola okuteekateeka concert bulandi y'omutekisitesi neegwa ofuna bulungi kintu kikulu nnyo kuba abantu bo balowooza kyangu toteekateeka concert nga tegenda kubeera successful ofuna bulungi ne mugamba millions 5 Palaso King of the East eri ng'oyisizza emabira owulira millions 5 azikuwe naye mu kwogera awo twalimu okupapa waliwo era ekisembayo nakyo ngenda kimugamba semalayo bulungi ne tumugamba abantu abagenda okujja buli omu tulina okubategeeza bannange so ya Palaso ajja tumuwa emitwalo 2 okuyingira bayingirire sente buli ayingira n'ekyebiri ate alina okubanga buli ayingidde alina okufuna essuwaani y'emmere ne soda ekipa ya soda Palaso babanga yagala sho ebeerewo eggololo onfuna bulungi kakati ekisembayo kino kyakwata bannayuganda omubabiro nze obulamu bwange sagala muyimbi atalina disipulini olina okubeera nga olina empisa ez'obuntu olina disipulini eri abawagizi bo n'abantu bonna alina okwetondera Alien Skin ekikolwa kye yakola ewuwe kyali kya butujju onfuna bulungi okugenda ewuwe n'amenyaamenya amayumba ge ennyumba ze emmotoka ze zonna alina okunoonya Alien Skin amavi gabeere wansi amwetondere yetondere neggwanga lyonna Palaso King of the East wali ng'ayisiza nabira ofuna bulungi temuseke n'ensonga eri serious olina okwetondera Alien Skin ng'amavivi gali wansi kuba ekikolwa ekyo kyakwatibwako bannayuganda bonna kyali kya butujju kya bujoozi ate poliisi yawano netabako kyemukola olina okumwetondera ate Alien Skin nga waali naye nnyini agambe nti kusonyiye obukwakkulizo mubutegedde omwogezi wa eyeetadde ku bwogezi bwa Lweyigi akitegedde naye baakolako obusatu mbuza tumukolere aleete millions 5 nayingira nga weebiri kubaga omutwalo ogwo gw'abantu tuba omuntu ayingira tumuwa omutwalo ate nemukufuluma tumuwa omutwalo nga ngenza okulaba omuloodi Elias Lukwago omuloodi wammwe ali Luzira ali bulungi nagenzeeyo kyasinze okunnakuwaza enjagala n'okukaaba amaziga manyi bw'ogenda Luzira ogenda okulaba Elias Lukwago Luzira tebakukkiriza kuyingayo na nkoofiira esigala ku geeti naye natuuse Elias Lukwago tali bulungi yatuuse n'agana okuntegeera manyi kitegeeza natuuse ate nga mmanyi kubanga nali mu kooti nga mpolereza enkoofiira teriiko kiba kitegeeza nti yali badde akola ki akujjukira Elias Lukwago embeera gy'alimu Luzira sinungi yetaga kusabira kyasinze okumalamu amaanyi kuba tyali tantegedde amaze kuwukira ekyo mmesi kirungi naye message eno gyamubyo President Museveni nti Elias Lukwago ebyobufuzi abadde abikola smart Elias Lukwago takuvumangako takutyobolangako akola ebyobufuzi ebyekintu ekikulu takuvumangako takutyobolangako takuvumangako ku famire yo abadde akola ebyobufuzi ebyokuvuganya nga byewateekawo okuvuganya nti opposition erina okubeerawo kubanga talina kukuwaana erina kukola nayo bugigattako kyabadde akola ate tabeerangako mu nsonga zonna za bumenyi bw'amateeka yakkiririza mu kukyusa obukulembeze mu mateeka era yakkiriza mu nkola eya rule of law era tusaba Mr. President omuwe beyiro Mr. President tusaba Elias Lukwago omuwe beyiro adde abakasanga abaana be ne bakyala be omulamuzi ali ku order President Museveni ye commander in chief omukulembeze w'okunti ogaana okukikkiriza mugaba malala Mukama Katonda yamuwa amaanyi n'obuyinza era yakyamutadde mu ntebe kiba kitegeeza nti obuyinza akyabulina Mr. President muno Abitex yakugamba kusaba ote Elias Lukwago kusabye omunye omuganda agamba nti omuti baba baseka nga omugumu bakola batya bakaaba ensonga
benabadde jjo eruzira manye ruzira baasiba abantu bonna banyugunya bonna gye bali ababbi ate si buli gwe baasiba nti ebayaza omusango eri baasibira obwereere ofuna bulungi eri ababazi ba inginiya abayimbi abakubi b'ebivuga kakati nabadde awo looya wange n'ansaba akulira ebyokuyimba mu kkomera n'agamba baagala ebyuma baagala bandi era sisobola kujemera Elias Lukwago looya wange ngenda kubagulira ebyuma abeeruzira ewiiki etandika abeeruzira ensonga yammwe manyi ebyuma ebyo manyi bakusiba baba bakusibye buli kimu naye biwabeerayo kubanga abakubi b'ebivuga gye bali kati baagala ebyuma baagala drums zemuyita jazz baagala bass baagala rhythm baagala solo baagala amplifier power amp ba bass ne kuba top mizindaalo keyboards bbiri ne drums ne solo ne rhythm ne bass ne microphones bangambye balina badde bakozesa byabalala ebyuma ebyo nampita mu Abitex Charity Foundation ngenda kubigula bibatwalira abeeruzira abantu bajje ku stress obeera bakuba mu olunaku ziba tumanye abeeruzira saagala ate muze emisango bagende babasibe olwokuba waliyo ebyuma ekyo si kituufu ebyuma ngenda kubigula omuloodi sobola kujemera n'abantu beeruzira bonna abasibe ebyuma ngenda kubigula bandi namba ebintu ebyange bibeera mu kamera buli kyenjogera tubeera mu kamera nti twagala nnyo okutulaba naye tuba twagala okumanywa ensi eno yafuuka ejjuddemu aboononefu bangi walimba watusuubiza gundi n'otulimba kati ebintu essaawa zino bibeera mu kamera omuwala gwe twasuubiza essimu namulaba nga lajjana nga mumubyeko essimu ye nenkwatibwako ng'enkola yange naye ndabanga yasiwusa empisa essimu atagenda gifuna amangu ddala nga tumusuubiza essimu kozi essimu ye gye babba yali simu ki babba 11 because ebera iPhone yali simu ki 11 plain yali iPhone 11 yes sir naye nga body language nga ndaba nga yali alimba president gali ndako natumiza ebyokulya ebyokulya byebyo sukaali ali ludda sukaali wonna mukwadde wano sinali simanyi kuwetera ekawaji yakaba okukaabako saakutegeera kaabako kwalimu amancuulu yakaaba amaziga n'aluka ne gagwayo oyo muwala gyasooka agende mu kooti jangu mu kooti era kyeyo simu kino kiki amavivi ku ttaka amavivi ku ttaka ebeera kava yo batujagala basobola okuwa endala bamwadde nakala y'abakyala kozi amannya gwani tashabbe lindawo katono wamatandika amalindawo katyolinda nolabika oli komando damu omwebaza okunsonyiwa Mr. oba Apex promote ku bye nayogera ebitamusanyusa nze naye sikyengenderera and nemwebaza okumpa essimu n'okutuukiriza kyeyasuubiza essimu yiino wano essimu baali bansiba 11 kuleyini then yanfuniddemu 11 ku konsati yajjo ku ttaanaapo abantu bazze batya twamuwadde 9 ku 10 ofuna bulungi Irene nani namatofu ofuna bulungi tudde ku ki production tugenze ku production amataala stage ebyuma ofuna bulungi ebyo percentage twabawadde 60%. yabuze munyo 60% yetwawadde amataala bano bamusedde kuba screen zabadde nungi light 75% amataala screen ne sound bawadde 75 baba muyize enzo abayise sibe kiri kakati tugenze ku production ebeera kiki
Sawa. director production tugimaze 75%. Funa mu turn up mu December. Tuli wamu tuli kwa Irene n'amatovu ku Serena. Tuli wamu kakati tugenze ebeera ki director ya directinze ko show yonna. Ofuna bulungi bayimba batya ono ayimba n'avaawo ono najja oluyimba okuluzannya. Tuli wamu drama eyabaddemu Lwasa yawasizza eyatesitese drama mu concert ya Irene Namatovu. Irene Namatovu mbabanga akuli kumpi mbadde nsaba omutuge Amutuge. eyategese drama mu concert ya Irene Namatovu. Eno drama yalese mbalwasa neretamu wadde mwana muto oba mumpi oyo muntu mukulu little man sebo kitange Lwasa mademu Shakira mademu kano kanyinaze Kashira Price bayambadde bulungi nnyo ne banyuma ne Shakira yambadde bulungi nnyo ne Lwasa yanyumye naye kiba directinze kyawoomye. Olaba omuzannyo olaba concert ya Pastor Bugembe yali perfect. Drama yenna gwe baazanyira mu nnyimba ezo yenna yali perfect, bamu directinga bulungi. Ndoza nabo bambi kibadde bagezaako okukola ki okola naye eya directinze omuzannyo eya directinze moment eyo lwadde oluyimba olwo lwebazanyidde ani lwaletedde Shira Price Shakira ani oyo Lwasa ebintu tebyawume byaboye. Era omuntu eya directinze ebintu ebyo neyabitendese Bamutuge. mbadde nsaba oba muli kumpi mugwe mu bulago omutuge. Ebintu ebyo moment eyo tyawoomye n'akatono. Tebyanyumye, tebyasesezza, tebyabuuliridde, kiri awo mu bufunze. Eyo moment nagiwadde 20%. 20% moment eyo eyabadde eya drama tyawoomye n'akatono. Era tusaba eyabiteeseteese ebyo bamugwe mu bulago bamutuge. Tugenze mu kuyimba n'abayimbi abamwerekeddeko. Ebimu ku byafudde concert ya Irene Namatovu kubeera successful. Manyi music wedde oyo tasingika. Abamu bakiyita ekikadde. Omuntu bw'abanga agenda kulaba Irene Namatovu ng'agenda kulaba Message Semakula ng'agenda kulaba Geoffrey Lutaya ng'agenda kulaba Oyimayi Mayinja Aruna Mubiru aba asuubira okulaba ab'ekinywi kye bonna nga bali. Irene Namatovu oba osuubira Message okubeerawo, Mayinja okubeerawo, Kusasira okubeerawo, Stacey okubeerawo, Aruna okubeerawo. Aruna saamulabye yabadde bize. Geoffrey Lutaya okubeerawo. Ebyo bimu ebyafudde show ya Irene Namatovu okubeera ennungi. Abayimbi abo abayimbi ddala abayimbi teri ababuusabuusa bayimbye bulungi. Ne Irene Namatovu naye yayimbye bulungi. Ofuna bulungi? Abayimbi okuyimba abayimbi abayimbye naye okuyimba n'abamuwerekeddeko n'abawadde ebitundu 85. Ofuna bulungi nnyo omwogezi w'ababloga. Tuli wamu? Embwa ya Senkayo girabyeko. Kakati tugenze ku moment eyasembyeyo moment y'okwambala. Irene Namatovu mbadde nkusaba eyakwambazza oba akuli kumpi awo naye oba tomutuze muwe obutwa. eyamwambaza Irene Namatovu Togamba tebyanyumyemo yadde. Irene Namatovu bukyanga otandika kwambala mu concert zonna. Ekisooka Irene Namatovu y'omu ku bakyala bambala obulungi abasabika omubiri gwabwe baba atambula. Irene Namatovu ne Maureen Nantumi. Waliyo abakyala abambala kuba bw'obeera ng'oli munene n'oyambala oba sikaati bw'okutama bw'oti ofuna bulungi. Ebiseera ebisinga abakyala osobola okulengera omwala. Ofuna bulungi? Naye Namatovu ne Maureen Nantumi balina ekintu kyabwe kye bambala ne kibakwata muno. Sikaati ne bebeera nnyimpi n'abakutama tonna kyoyinza kukola ki. Eyo likodi bagirina. Bawa emibiri gyabwe ekitiibwa. Naye Irene Namatovu eno ye concert gy'akyasinze okwambala obubi.
ebintu bye yayambadde tebyanyumidde mu birugu bisobola okubeera nti byabadde bya bbeeyi naye Irene Namatovu ebyambalo bye wayambadde byakufaananyiza bubi olinga Ragamafini ekikwambaza engoye eziriko ebintu bino ebikujjo ebigundi ebiwawaatiro kiki ofuna bulungi Irene Namatovu kkirizo bagaana yayambadde alina olugoye lwe yayambadde olwabaddemu ekintu wano olwo at least ko naye engoye nezikukwata akabina nezikukwata mu maaso nezikwata amagodogodo ebinyamba byonna ne bivaayo Irene Namatovu yayambadde bubi nnyo engoye zaffe ziri abakyala ze bambala ng'ogenda mu kyaki okusaba ze bayambala nga bw'olaba Mariam Dagire bayambala nga bw'olaba Juliana n'oyambala engoye ziriko bijwenge ebyo ebijwenge by'abayimbi bali aba.com ofuna bulungi teyayambadde omanyi olina okwambala ennyambala ebakinga ne music gw'oyimba yayambadde engoye nga ate wakiri Vinka yali akuba Vinka kumpi ebya byayambadde naye byamunyumidde okusinza ku kika kya music we wakola ki naye bakumanyidde mu nnyimba za message kubuulirira ekikwambaza ebintu bijwenge yadde ng'agenda okubuuka mu bbanga ngalinga muyimbi wa R&B wa hip hop Irene Namatovu tuyambala olugoye nga tuliko bijwenge nga lukutte bulungi nnyo nga figa lugibisse bulungi nnyo Irene Namatovu okwambala mu bufunze teyafunyewo kabonero era mu butafunawo kabonero manyi buli lwokola ekintu ng'oli under 50 oba toyise kubanga waliwo ekyambalo ekimu kyaddemu olumyufumyufu kyekyambalo artistiko naye era kyabaddeko amacati amajolobero g'abayimbi baraga ba hip hop track number 1 ting this mu showbiz tuna kye tukola kye bayita controversy okolayo wakatiisa weewalanga nnyo okukola katono nnyo weewalanga nnyo okukola amawulire agagenda okutoolako amawulire amangi nga gattako galyoke nze tusobola kukeera ku makyo n'ogamba nti Abbey yakutte olwokuba alina sho gy'ateeka gy'alanga ayagala abantu bamumanyi nti yakutte omwana muyina ekigambo kimukozesa nti every simanyi buli mawulire gonna gabeera ti kiri mu luzungu embwa bweruma omuntu ge mawulire kakati tosobola kubanga Irene Namatovu kosete nga bagirinze yabambalidde bubi nnyo noyambala saagala nnyo kwesa kigambo kubanga amutyoboola naye engoye ziyayambadde tezanyumidde mubiri gwe n'akamu n'akeddagala okwambala twamuwadde 30% Irene Namatovu kuba tiyabadde bwereera yayambala sibe kiri tumuwadde 30% ofuna bulungi naye nga konsati ogigatta yonna awamu osobola okumbuza konsati yamugasseeko yamutoddeko oba yamulese waali konsati sente tukizitugaane yafunye ofuna bulungi konsati yagifunyeemu naye okumugattako okuti yamutoddeko naye konsati ndabanga etalina kyeyamugasseeko yasigadde waali teyasse ate tiyali financially mu ssente yafunye naye tugamba okwongera ku brand konsati kulaba kwange konsati etalina kyeyamwongeddeko naye teyamukakkanyiza ofuna bulungi teyamukakkanyiza naye ekintu ky'okwambala kino kikyabadde kirungi kyamuwubuddemukko